Seddugge wa 2021 tewenyooma yingirawo ng'omaliridde tebiri mu kusosola mu mawanga eddiini kabibe ebyobufuzi bwerumba bulumbi ng'omazeeko ofuuke empagi Seddugge mu kumanya omubimbirano gw'abamanyi Seddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Empaka za Seddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olwo okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Seddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Oh yes, ambaniriza nembebaza okubanga mutwegaseko olunaku olwaliro lwakubiri gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, abali wabweru wa Uganda, abali mu mawanga ag'enjawulo agatali gamu, mwena mbalamusaako nembebaza okubanga mutwegaseko olunaku olwaliro. Tuyinza okugamba nti omwezi ogw'okuminagumu tuguwunzise, aye tuyingira omwezi ogw'okuminebiri. Bingi oboolyawo abantu abatuuse ku buwanguzi be bangi benjozayoza, ate nga aliwo omwezi ogw'okuminagumu abagwevumanga baga nti bannange omwezi ogw'okuminagumu gubadde gwa bizibu, gubadde gwa kusoomozebwa, gubadde gwa kunyolwa. Naye byonna mu byonna bagamba nti oboolyawo embeera ebadde omwezi oguwedde oba gwe tuwunzika eyinza okuba nga si egenda okubeerawo omwezi ogujja. N'olwekyo gamba nti sigala ng'oli muvumu, sigala ng'oli focused ku bintu byayagala okuba ng'otuukiriza, sigala ng'omaliridde ku bintu byayagala okuba ng'otuukako. Ebiseera ebisinga obuwanguzi bubeera mu kusoomoozebwa, obuwanguzi buyita mu kaseera akazibu, era buli muntu gw'olaba ng'abadde aliko watuuse tolowooza nti yazaalibwa ali awo. Bayita mu bintu bingi ebisoomooza, bayita mu kunyigirizibwa kungi okusobola okutuuka ku lyengedde ly'obalabako. N'olwekyo gamba nti tokoowa ebyo ebizibu by'oyitamu gubiraba ng'ebizibu, okukolaba ng'okusoomoozebwa, okukolaba ng'okunyigirizibwa kitundu ku kkubo era kitundu ku lugendo olw'obuwanguzi lw'oli mu kutambula. Olunaku lw'ogenda okukoowa okunyigirizibwa, olunaku lw'ogenda okukoowa okuyita mu bizibu, olunaku lw'ogenda okukoowa okusanga okusoomoozebwa, lwe lunaku lw'ogenda okusiibula olugendo lwo olukutuusa ku buwanguzi. Era y'ensonga lwaki abantu abasinga abeera alina gy'alaga, alina w'atunulidde okutuuka n'amaliriza nga nti nze mbikooye nadde emabega. Tosobola kufuuka muwanguzi singa togumira okusoomoozebwa okubeera mu lugendo lw'oyitamu okutuuka ku buwanguzi bw'oyayaanira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, Seddugge 2021 nyongera okubeebaza mikwano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Enteekateeka zigenda mu maaso wano ne wali, era nga gamba nti mukwano ebintu bitambula bulungi. Okyasobola okwewandiisa wiiki weeri paka ku lunaku olwokuna tugenda okuba nga tukoma okwewandiisa. Olunaku olw'enkya tugenda kubeera n'okwewandiisa. Yonna gy'oli osobola okuba nga ojja oba n'okubira ku ssimu yange ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Osobola okuba nga oba oli awo ate otwegattako mu nteekateeka eno obuwanguzi weebuli ekyapa kya ttaka kwoteeka n'ebintu ebyenjawulo ebirala bingi byosobola okuba nga oba oli awo ojja kuwangula ku olwo. Empaka zino zigenda kuba nga ziyinda okuva ng'ennaku z'omwezi 6 ye Monday okutuuka ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwakatonya lwe tujja okuba nga tufuna ni Seddugge oba Naddugge wa 2021. N'olwekyo tewali kikwetaagisa okwewandiisa okuba ng'ovunkana mutwe gwo gwe gukweyimirira kasitoba ngoga nti nze bannange ebintu mbisobola, ebibuuzibwa mbimanyi, ebyafaayo mbisobola, nasomako ebyemizannyo emu mbimanyi, nsobola okumanya ebintu ebya bulijjo. Ojja kubeera muwanguzi mu mpaka za Seddugge oba owa 2021. N'olwekyo gamba nti tewali kuwannanya kwonna, osobola okuba nga ojja ne weewandiisa no kwa Towers Makerere opposite Makerere University Main Gate oba okuba ku ssimu gy'olaba ku screen, ezolaba ku screen osobola okuba nga ozikubako. Ojja kuba nga ofuna bulungi nnyo ate okuddibwamu. Weewandiisa otya, oyita mu mitendera ki, biki ebikwetaagisa. Tewali twetaaga gwe muntu na mutwe gwo gwe gukuyimirira ate ng'okwewandiisa kwa bwereere tewali wadde 10. N'olwekyo osobola okuba nga oyita kwezi essimu oba okuba ku yange ya 0753 98 56 39 0753 98
569 oba okweyambisa ezo eziri ku screen yo ojja kubanga ate osobola okuddibwamu bulungi nnyo. N'olwekyo gamba bugambe nti bitambula bulungi gye bitambudde obulungi ate nga bw'osanga akaboyinza ogamba nti oba oli awo ebizibu biri ku ye byonna, naye ebiseera ebisinga tukaba kubanga tunatambula kumanya balambeera gye balimu. Ebiseera ebisinga obeera obeeyana kubanga Mukama akumye ensimbi ezigula engato ekutwala ku mukolo naye ng'aliwo ensimbi azina naye nga talina kigere mwajambaza. Ebiseera ebisinga oyinza okuba ng'olajana kubanga Mukama takusobozesezza kufuna ssente ziweerera abaana era ng'olaba kizibu nnyo, olaba nga Mukama yakuvaamu. Naye ate waliwo abalajana, waliyo abakaaba, waliwo abawanjaga kubanga Mukama amumye abaana, amumye omwana wadde omu. Olajana kubanga omwami takuwa buyambi buli awo bw'oyagala, naye ate waliwo alajana kubanga tanafuna na mwami oyo gw'oyogerako. So bisiŋŋana n'olwekyo gamba nti mu mbeera yonna gy'oyitamu mu kusomoozebwa kwonna kitundu ku lugendo lwaffe tulina okuba nga tutambula. Naye olunaku olwaliro tugenda kubeera very brief. Tugenda kwogera ku nsonga oba oliawo bangi gye baludde nga beemulugunyaako. Abantu bangi baze nga bagamba mwami Lugonvu wano nakola nsobi, mwami Lugonvu wano nandikoze ntya, mwami Lugonvu kyali kitya. Bangi tufuna kasente ne tuzimbira bakadde baffe amaka kubanga bangi tuwangaalira mu bulamu obusoomooza, bangi tuwangaalira mu bulamu obunyigiriza, bangi tuwangaalira mu bugubi ne tukulira mu mbeera enyiga nga ne bazadde baffe babadde emizigo ebbanga lyonna. Ng'ekyobugagga ky'osobola omuwa oba ekyasanyu ky'osobola okuwa mukaddewo kwe okumujja mu muzigo muzimbire ewantu. Naye abaana bangi keesi za mirundi ebiri okusingira ddala ziri side bbiri I mean. Ajja naga nti mwami Lugonvu nagula akataka kange nga njagala kukolerawo byange, naye olwatunuulira omutima gwa maama ne ŋŋamba nti kamuzimbire ne nkunga baganda bange bonna twekuŋŋanya obusente baavaamu obukadde 2 nze zisigadde ne nzeekwata ne nzimbira mukadde wange ennyumba. Maama yafa oba taata yafa, naye ewantu wano we nagula mu kifo ky'okwezzaawo ate bagamba nti waali wa mukadde. Zino cases nyingi era waliwo n'abali mu scenarios ezimu ku lwayo nga baganda bwe bakutabukidde baga nti ogenda kubba bya bugagga by'abakadde bo, naye ng'ewantu we bakubbisa gwe wagulawo nga ne ssente nnyingi ezazimba ennyumba ezizo. Kati njogera ku bantu abateekateeka n'abo abali mu kukikola nga muli mu process ey'okufunira bakadde baffe ew'okubeera tubazimbirewo ennyumba. Ekyo eky'obugagga kisigala nga kikyo. Ewantu awo wasigala nga wo singa mu ndagaano obanga gwe wasigalamu, era wasigala nga wo nga tolinaako nkeka yonna singa tokkiriza ssente ya muganda wo yonna kulinnya ku nnyumba eyo. Ne bw'oba ng'endagaano zonna n'ebyapa biri mu mannya go, naye n'okkiriza kalubeere siringi 10 olw'abaganda bo olw'abantu bo lulinnye ku nnyumba eyo ogigye mu control, tekyali yiyo. Era mukadde wammwe bw'anaafa bagenda kitunulira ng'ekimu ku birina okuba nga bigabanwa. Abantu bangi baakola ekintu kyekimu, abalala scenarios bwe zitera okubeera n'agenda apakasa oba n'apakasa wano mu Uganda n'agula ettaka n'aleeta bakadde. Ekirala ekikolebwa mwekennyeni olw'okuba nti obadde owa mukadde ne bwe muba mukola endagaano zino muzikola mannya ga bakadde si kibi, naye mukadde waafiira ng'ekibanja ekyo oba ettaka eryo waligula mannya ga mukadde n'otuuzaawo ennyumba kazibe nga ssente zonna zizo nga tekuli ssente ya muganda wo, mukadde ono bw'anaafa kimu ku by'obugagga ebigenda okusikirwa eyo ennyumba kubanga kwetudde wabikola mannya ga mukadde. Abantu bangi ekibatabudde mu famire bye bino. Buli lwoba ng'ogenda okukolera mukadde we ekintu nga kino okumufunira ew'okubeera n'okumuzimbira afune waasula, ekibanja oba ettaka bigule mannya go nti mukadde ne bw'agenda bisigala bibyo. Naye mukadde bw'agenda tebagenda kuwuliriza nti go wagula kitwale, era bajja kugamba nti ne baba nga tebakugobyewo bajjaga nti oyo ayina wali eno tatawaana ate kati oyina wali mukadde we yabadde ate eno nayo ki. Bagenda kusenza oti mu bintu byo kubanga oyina ensobi ze wakola. Naye bw'okera ku makya noga nti wadde nga nkuwadde
naye kangulire mannya gange ennyumba eno kkiriza okozesa ssente zo gwe ng'omuntu zibeere zo wekka bw'onaagattamu ssente ya muganda wo yonna olwo ennyumba yeefuuse ya babiri oba ya basatu oluusi efuuse ya famire ennyumba ya famire tekyavaawo olwo era abantu bangi bagamanyo nti kaakati atugoba tulagewa ekibuuzo ekiriwo nti maama bwe nali sinamuzimbira taata bwe nali sinamuzimbira mwalinga luddawa gye mwali gye mubeera naye olw'okuba nti kati wano babadde bamusinkanira nga wafuuka ng'oluggi ekkuŋŋaanyizo bw'agenda batunuulira ng'ewaabwe bonna ekitali kyangu kukkiriza ku muntu yakeera ku makya n'akwata obusente bwe n'agula ettaka eryo n'azimbako ennyumba n'agituuzaamu mukadde we mukadde bw'aba agenze kwagala butayagala ennyumba erina okudda wooli naye olw'okuba nti waaliwo obunafu mu kukola endagaano zino nga zikola mannya ga mukadde wantu siwawo olw'okuba nti waliwo obunafu wadde nga ziri mannyago naye ng'ate mu kuzimba wayita baganda bakwasizeeko manya nti ennyumba era na buli kiriko si kikyo era bagenda tandika okugamba nti gundi atusindiikiriza atujja ewaka naye babuuze nti wembajja waani ebintu bino tubyegendereze bakadde baffe tubakolere naye kyandibadde kya buvunaanyizibwa ekyo ky'obakoledde oba ettaka ly'obagulidde oba ki bibeere mu mannyago mukirowoozeeko kubanga bangi ab'eŋŋanda batabuse bangi ab'eŋŋanda bavudde mu mbeera naye ng'ekibajja mu mbeera kye kino ogamba wo era bangi bagezezzaako n'okwegaganula naga nti kaŋŋende ku kyalo nzimbire bakadde bange ennyumba ate ne babajjayo nga kaguddeyo nga babajjayo nga kaguddeyo be baganda ababwe bennyini lwaki mwagala kubba ttaka lya waka laba mutandise n'okuzimbako ennyumba ey'ebbeeyi awo bwe bulamu butambulira twetaaga obwegendereza bungi obuntu tebukyakola mu Uganda batono ababwaniriza nti nyaniriza obuntu batono so tulina okuba abegendereza gemazima ng'ovudde ku ekyo waliwo keesi endala eriwo kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nga ndi bweru ng'omwami yasigala Uganda bwe nkola obusente mumuweereze nti ye bw'oba omwesiga ekyokubiri kyandibadde kyabuvunaanyizibwa bwe tuba nga tugula ettaka ku ezo ssente tuligula emmanya g'abantu babiri ekyo ndi musajja naye ŋŋamba nedda ndi musajja naye ŋŋamba nedda omusajja ekyakusigaza e Uganda tuli babysita ekyakusigaza e Uganda si gwe alinako ey'amaanyi ku baana ekyakusigaza e Uganda naawe kola omukazi bw'oba ng'oli bweru buli kyabugagga ky'ogula kigula emmannyago abasajja tufukidde ddala ebiwempewempe okeera ku makya ng'okeera nga weebuuza abasajja bali wano balina abakazi nga bana alina ali Jordan alina ali Abu Dhabi alina ali Saudi Arabia alina owe Oman kati adedereza wa Dubai bonna buli mwezi kibeera wali nga kisitamye buli mwezi ono n'aweereza 5 ono n'aweereza 6 ono n'aweereza 7 oli n'aweereza 3 n'akuŋŋaanya n'alya n'anywa talina kyayongerako abantu bangi nga bagenda bweru kupakasa naye ng'ate abami be baleka e Uganda bo bali mu kulya bulamu bali mu kweyagala kyandibadde kyabuvunaanyizibwa mu maka buli muntu n'abaako n'ak'obugagga ennyumba eri ewaka gye mukulizaamu abaana eyo yeebagatta naye ebisigadde mulina okwawula omusajja baako n'obupoloti bwo baako ne bizinesi yo omukazi baako n'ettaka lyo baako ne bizinesi yo ate ekisinga abasajja temukyagala naye kinyuma omukazi omwavu tayagalika omukazi anyuma ayinako waali nga ne bwofuna ebizibu akununula naye tetukyagala kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omukazi n'akola ebibye naawe n'okola ebibyo mwenna ne mubeera mu competition si kyabuvunaanyizibwa okubanga omusajja January to December nga yegwagulire omukazi emmotoka naye akoleko yegulire ku mmotoka oba akugulire gwe tokyagala naye kiva mu kumuwa liberty na freedom ate nga naye amanyi kyayagala abantu bangi nga we bali naye nga tamanyi kyayagala ng'aliwo kulya kunywa kudigidda kucakala kukeesa budde kupepeya nga bwe bulamu bwe naye bw'ofuna omukazi alina amagezi ne mumaliriza okuzimba ennyumba y'ewaka era ennyumba y'awaka omusajja kobenga wagisaako ssente mmeka omukazi kobenga wagisaako ssente mmeka ennyumba y'ewaka si yammwe ennyumba y'ewaka y'abaana
ebyobugagga bye mulina si nnyumba ya waka, ennyumba y'abakasi kya bugagga kyammwe, kya bugagga ky'abaana. Ebyobugagga bye mulina bye mulina wabweru w'ennyumba eyo eya waka. Naye ekyo bw'otakitegeere ogenze, era tuleme kubanga okoma kuzimba nnyumba y'amaka n'okajjala n'olya n'onywa n'odigira n'okyakala kubanga ogamba nti ozimbye amaka w'osula. Ke kaseera otandika okulowooza bizinesi gy'ogenda okubanga okola. Naye ebyo batono abaagala obbiwulira. Mu kaseera kano njagala otunuulira omukazi okuva lwe yagenda, naawe njagala weetunuulire okuva lwe wagenda n'oleka omusajja e Uganda n'omugamba ngenze okupatikana okujjako okuweereza ennyumba ne school fees n'okulya, biki by'osobola okulaga nti bino byenkoze naye ng'ate ssente oziweereza musajja. Obinoonya ne bikubula. Ensobi eva wamu nti twagala nnyo buli kimu tulowooza nti abasajja ffe tusobola. Omusajja kyatatukuttemu tekitambula. Y'ensonga lwaki mubalaba nti mukola obusente bwammwe ne mubeesigisa bizinesi ne bazisuula ne muddayo. Naye buli omu bw'akola ekikye n'okola n'oli n'akola nga muyina ewaka wammwe, omukazi n'agenda gy'agenze n'omusajja n'agenda gy'agenze, buli omu n'akola n'aleeta, n'okola n'oleeta, naye n'akola n'aleeta, muyina bye mugenda okukola eby'amaanyi mu kuliyetinga competition ewaka. Yaguze yiika 10, yaguze yiika 3, yaguze yiika 4, yaguze yiika 7, mwenna nga muli bize. Kino kigenda bayamba okuteekateeka n'okuteekerateekera abaana. Kirungi okuteekateeka abaana, naye ate era kirungi nnyo okuteekerateekera abaana. Bw'otategekera abaana bye banaatematemamu, abaana bagenda kwetematemamu. Wangi, bw'otateekerateekera abaana bye bagenda kutematemamu bagabane, bagenda kwetematemamu beegabanye oba ensi bagabane. Kati kiri gy'oli okukola ennyo abaana bano bateekereteekera ebyabwe, oba okuguma bo bajja kwekunganya bakuteeketeeke, bajja kwekunganya beetemeetememu kubanga tewaba bateekereteekedde byakutematemamu. Kwagala butayagala abaana baliwo okutematema. Gwoba tewafuna kyotematema tolowooza n'abaana tebatemeeteme. Bwe banalema okutematemamu ekiriwo bagenda kwetematema. Ekiva mu kwetematema kwe kubateekerateekera akatuna akatabamala. Abaana tubakolerere. Bino byonna bye tulimu nti gunjula omwana, kuza bulungi omwana n'empisa, well and good birungi, naye era mukuze n'empisa kakati okkiriza otya omwana wo okumala okusoma ng'olina addiweyo olina buli kimu n'agenda ne bamukozesa nga bamuwa emitwalo 15-20 ng'ate asobola okukolera ewuwo mu kampuni yo. Naye ebyo byonna biva mu kumuteekateeka emabega nti tulina bye twerabira nti kati sikyali kitaawo nti kati wano okivuganga mukozi, wano okikola bwoti nti ye. Naye byonna mu byonna tumaliza tugamba nti akange ke kange. Omukazi kola n'omusajja okole. Ebintu by'ogula ng'oli wabweru bigule mannya go. Omusajja bwe kimuluma naye akola agula ebibye. Bye mugula by'abaana si byammwe. Buli kye tukola tukolerera abaana, tewali kyakukola. Naye bino byonna olina obbirowoozaako. Bw'otayagala kuteekawo abaana be bagenda okutematemamu, abaana bagenda kwetemamu, bagenda kwetematema. Tubirowoozeeko n'obuvunaanyizibwa. Ensonga ey'abazadde, abazadde bakolere okusinziira ku mutima gwo, so okusinziira ku balala kye bagamba. Omutima gwo gulaba we gukoma nti ye ebisigadde bisobola okuba nga bigoberera. Baganda bange, njagala twefumiitirize. Abantu bameka abayita mu kusomoozebwa, abantu bameka abayita mu kunyigirizibwa, naye ng'ekibanyigiriza si kirala kyekyokuba nti ab'eŋŋanda beetemyemu, ng'ekibeetemyamu ye nnyumba eyazimbibwa kitaawe, ye nnyumba eyazimbibwa nnyaawe. Ayagala kubba ttaka lyaffe, ataddeko ennyumba laba twakulira mu yattaka nga tetwebaka. Obwavu butandika, obwavu mu bigambo butandika. Naye byonna nsuubira okuba nti tujja kwefumiitiriza, tujja kubirowoozaako, tulabe butya oba oliawo bwe tusobola okukyusa obulamu bwaffe ne bwe tusobola okukyusa embeera yaffe na buli kimu kiddemu okutambula mu mbeera nga nti newankubadde wano biganye naye wano nja kutereeza, newankubadde wano biganye naye wano nja kutereeza, newankubadde wano kiriwo kiti naye wano kijja kunnunula. By'ebintu bye twetaaga. Toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi, weesige batono, yogera na bangi, kubanga mu bangi bw'oyogera nabo mwe muli aziika oba aziikula. Abantu batunuulire bawulirize naye basengejje.
baganda bange munzikirize mbagalize ekiro ekiddukiro nabaga nti tugenda kuwanvuwa nnyo naye nkakasa nti mubirowoozezzaako ebyo ebyogeddwa tujja kuddingana olunaku olw'enkya ku lwokusatu nyongera obbakubiriza nti ku lwokusatu olunaku olw'enkya musobola okujja ne muwandiisa mu Sseddugge wa 221 ebifo wasigaddewo bitono ddala nno n'olwekyo osobola okuba ng'ojja ne weewandiisa mu mpaka za Sseddugge 221 n'obeera omu ku abo osobola okuba ng'owangula ekirabo Ssemalabo eky'ekyapa ky'ettaka Beddu osobola okwewangulira ekyapa ky'ettaka Beddu n'olwekyo gamba nti jangu weetabe mu mpaka za Sseddugge 221 namba z'essimu kweziri ojja kuba ng'okubako bakunnyonnyole buli kimu kye weetaaga na butya bw'osobola okuba ng'okikola munzikirize nze Ssentongo Frederick Lugonvu awangaale maaso mogi Sseddugge wa 221 teweenyooma yingirawo ng'omaliridde tebiriimu kusosola mu mawanga eddiini kabibe ebyobufuzi bwerumba bulumbi ng'omazeeko ofuuke empagi Sseddugge mu kumanya omubimbirano gw'abamanyi Sseddugge wa 221 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Empaka za Sseddugge wa 221 ku Lugonvu's Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olwo okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 221 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka.